Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzidde okubanga otuuliza gwe mukwano gwange ali eyo gwatanatuyenga kukkirira wansi kigambo subscribe weekiri kaakati nno ebintu birinye enkandago gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde era kino kyalangiridde kiwuniikiriza bannayuganda amatu waavuddeyo na endyosinga Oral Otunu okubanga bwe babawagira ku kifo ky'obwa Secretary General mu United Nations gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinzira ku mukutu gwe ogwa Twitter oba guyita ogwa X kwasinzidde n'ateekayo obubaka obukubiriza era obugenda maaso n'okugumya bannayuganda nga bagamba nkimanyi muli munyiike nkimanyi bye muyitamu bingi nkimanyi n'ebibadde bigenda maaso nenge nje mbadde musabulamu Oral Otunu obutatula mu position eno ebyo nabyo nambimanyi bulungi era byonna nze mbiwuliriza era mbyekkaanyiza naye kino kyenjagala okubagamba nga situnuulidde ku nsonga ndala Oral Otunu mumanyidde mu mbeera ndala mumanyi ng'omuntu omununuzi mumanyi ng'omuntu ateerabira ggwanga lye era nsuubira tajja kulya mu ggwanga lye lukwe nkimanyi muyita mbingi naye kino kye ŋŋenda obbagamba kyange nganze omuntu manyi bannayuganda muyise mbingi nimbadde mugezaako mbiraba naye ye avuddeyo n'agamba endyosinze Oral Otunu asobole okuba nga atula mu position eyo gy'alina otulamu mu United Nations. Kino nno kiwuniikiriza bannayuganda era n'ekitabo kya National Unity Platform olunaku olwaleero mwabadde ku live yaffe ku Yugi Update TV tubaweereza live ng'ekibiina kitudde wali eri Makerere Kavule nga kigenda mu maaso n'okwanawunsinga obubaka obwo batudde wamu okukolera wamu nga solidarity okugendera ku kiragiro oba ku endorsement ey'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenze mu maaso n'okukola wadde ng'abamu kino babadde tebakisuubira. Kakati nno mu bigambo bye byengenda okuba nga nkuyitiramu ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenze mu maaso n'okwendoosinga lwaki avuddeyo n'alangirira naye endyosinga n'agamba nze wembitunuulira bino byonna wembitunuulira ndaba nga nja kwendoosinga omusajja ono Oral Otunu. Kakati bannayuganda bibasobedde naye nga omanyi enkola eya solidarity muba muyina kukkiriza ekyo omukulembeze kyagenze nakyo mu maaso. Oral Otunu ono nga sinnagenda mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform message gyasindikidde bannayuganda bunawona abadde bategese okusabula ku mukutu ogwa X ogwa Twitter nga ba blog bazze babagamba byonna nno kati bifudde togge kuba omukulembeze amaze okikona mu stamp ate omukulembeze waba akikonye mu stamp aba ayina waalengeredde aba ayina kyalabye lwaki gye buvuddeko emabega omwami ono Oral Otunu asaavinze mu bifo bingi nnyo era mu UN si gwe mulundi ogusooseeyo yasaavingayo dda wabula tujjukire bulungi nnyo nti yali agaaniddwako okwendosingwa ne President Yoweri Kaguta Museveni yamufeyiringa omwondoosinga era n'afeyiringa mu kifo kye yali ayagala mu United Nations. Njagala ompulirize bulungi waaki yamugaana. Oral Otunu ono lumu yavaayo n'agenda mu maaso naawe obujulizi ng'agamba okutta bantu Masaka eyagenda mu maaso mu Northern Uganda mwami Yoweri Kaguta Museveni yali akiinamu omukono. Kakati obubaka ng'obwo bwe yayogera oba okulwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda kino kyamumisa endorsement ku kifo kye yali ayagala era kati mwami Yoweri Kaguta Museveni leera eno agirabye nga advantage okwendoosinga omuntu eyali agenda mu maaso n'omulumika nga witness we kwebyo ebikyamu ebyakolebwa gye buvuddeko emabega. Kati wabama ng'amwendoosinze mu kifo ekyo kiba kabonera akalaga nti amusindiseeyo oba oliawo abamu ng'emulowooza nti agende mu maaso n'omuzibinkiriza ebituli akubirewo ebiraka kubanga ensobi yagikola dda kati alinga amugamba nkusonyiye nkuwaddeyo chance endala kati kubirira ebiraka bye wayuza mu bukulembeze obw'ekibiina kya NRM. Kati ate Oral Otunu ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba amumanyi ng'omusajja ayimirira ku kigambo kye
endorsement evudde wa President Yoweri Kaguta Museveni tekitegeeza nti nagenda tambulira mu ngatto ze. Agamba Olalo Otuno amumanyi era amumanyi ng'omusajja mmekete ajja atambulira ku kigambo ekiyamba bannayuganda ekisevinga bannayuganda tajja tuyiwayo. Obubaka buvudde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala tugende mu maaso gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Ng'oli ku Yugi Update TV nga kosinziro banga otuwuliriza kirira bukirizi wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Tukyagenda mu maaso mu bigambo ebimu ebigenda mu maaso ebikaawo by'osaanidde okuba ng'owulira. Wuliriza mbagambye tugenda kugenda mu kiwandiiko Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka bw'atadde ku mukuto gwa X tubeere nga tuguyitaayitamu tumanye ayogedde ki ddala agambye ki abadde akikakasa ki ekimuviiriddeko okutuuka mu mbeera eyo. Bannayuganda alabika nga baliddemu olukwe nga bwe balaba oba buli muntu munnanga ayina endaba ye oluusi w'okoma okulaba ate omulala waatandikira. Kati njagala owuliriza ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform n'oluvannyuma tweyongereyo naye nga sinnakutwalayo. Nzikiriza nkujjukize nti oli ku Yugi Update TV kosinzidde obanga otuwuliriza era nga gwe yina yandiyagadde otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali emitala w'amayanja abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, US mwe namba tumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV ekigenda maaso mu ggwanga ekigenda maaso ku social media buli kimu mukiraba buli kimu mbadde mu kyotabuliro. Kakati wano tubeeranga abaddiramu obuddizi kubanga wano tuli mu revision byonna twabiyitaayitamu dda era tuzze tubiyitamu okujjako ng'obadde togoberera mukutu guno. Kati njagala tutandike n'ebigambo bino eby'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform biki byayogedde lwaki aendorsinze Olalo Otuno ate nga emabega kaawo ekibiina nga ki ekya National Platform kibadde kikuba Olalo Otuno obutagenda mu position eyo. Jjukira Lumbuye yavuddeyo n'ayogera era ku Olalo Otuno n'abagamba bannange singa mukkiriza Olalo Otuno okutuula ku position eyo gy'akaayanira otuulamu mukimanye bumanye byonna bye mukoleredde ebbanga eddene nga mwagala okugyako gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bijja kuba bifudde ttogge. Ye Lumbuye okusinziira ku risaaki we wato waagamba. Wetutunulira ku babloga abazze bakola analytics ku nsonga eno eya Olalo Otuno musekendinga bonna adde bamukuba bukubi. Oluvannyuma lw'okumukuba babloga Kamaala era ne boogera ebigambo Kamaala ye mukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddeyo ng'atemya bukofu ng'amoga ng'ensonga azikenga bukenzi era abalinze ne basooka babologa byonna bye babolooze nga bye twabiwulidde kubanga ekisembayo ekyenkomeredde ky'ekyomukulembeze kati avuddeyo na endorsinga n'abagamba bannange ebyo byonna musooke mubiveeko. Omusajja oyo tusaanidde okuba nga tumuwagira. Oba oliawo omukulembeze alina ensonga ze alina kwasinzidde alina ensonga z'atunudde ffe zitasobola kulaba okwendorsinga omukulembeze okwendorsinga ambassador Olalo Otuno. Mu bigambo bye byatadde ku mukuto gwa Twitter sagala mugambe nti muwanda bigambo njagala tuwulirize ngera kubisomanga webiri n'oluvannyuma nja kuvuunula. Atandise waati as a Ugandan it fills me with pride to see an illustrious son of our nation carrying a lifetime of global service. Afrais committed to the vulnerable and a deep passion for justice to the world stage. Ngagamba nganze munnayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu wakabadde abusindikira mmwe bannayuganda nga bagamba nganze munnayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu kindeetera muli ennyiike okulaba omwana munnayuganda ow'eggwanga lyaffe Uganda okubanga asitudde ekintu ky'obulamu bwaffe bwonna ku lukangaala lw'ensi yonna okusaavinga ensi yonna yonna era ng'ali committed eri ku abo abatalina mwasirizi era ng'asitudde ettu ly'obwenkanya ng'asitudde ettu ly'obwenkanya
ku stage ey'eggwanga yonna ey'ensi yonna. Abagambye bannange mpulira ennyiike okulaba munnayuganda nga yeewaddeyo obulamu bwe bonna ogenda ku global service ng'eyo ey'amaanyi ng'awaniridde abo batalina mwasirizi nga eddembe lyabwe n'obwenkanya buli mu mikono gye, nga kyategeeza nti tubanga ababa baliddemu eggwanga lyaffe olukwe okubanga munnayuganda omu waatu gwe muyinayo ng'akabiriiti obutamwendoosinga ku kifo kino ekigenda okubeera nga kikola amawulire. Ekifo si kya Uganda yokka wabula ayingira mu United Nation okubanga akulira position eyo mu ggwanga yonna yagenda okwetikka ekintu ng'ekyo. Mwe temuwuliramu ennyiike nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tumulemesa nga tumukuba tumusabula. Ebyo bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. For years, many of us have followed with great respect. Nti emyaka gyonna abangi ku ffe tuzze tugoberera n'ekitiibwa eky'omwanguka Ambassador Oral Otunu's incredible track records at the United Nations. Inti ku records ku byafaayo Oral Otunu, Ambassador Oral Otunu byazze atambuliramu era bye tuzze tucrackinga abise incredible ebyafaayo ebyakabi byazze alaga ng'ali mu kitongole kino ekya United Nations. His work championing human rights and protecting children in armed conflicts is exactly the kind of leadership the global community desperately need right now. Era ng'agamba obuwanguzi mu kulwanirira eddembe ly'obuntu n'okukuuma abaana mu mikono egy'obulabe mu conflicts ez'amaanyi kyekika ky'omuntu oba ky'omukulembeze kyennyini ekyo gwe twandyetaaze ku global community nga tuyaggayagga yono omuntu gwe tubadde tuyaggayagga okufuna mu kaseera kano. Mmwe temukiraba ng'alinga baga bannange omuntu gwe tubadde tuyaggayagga okufuna mu kaseera kano okutula mu position eno yono si gwe gusoose azze awangula mu kulwanira eddembe ly'obuntu, azze aprotectinga abaana okuva mu mikono egy'obulabe mu conflicts ez'obulabe. Bannange mmwe temukiraba ntubadde tumwetaaga. Era n'ayongerako ng'agamba true leadership is measured by integrity, vision and unwavering dedication to peace of justice. Nti omukulembeze owannamaddala apimibwa ku integrity, ku kitiibwa kye, ku bwenkanya, commitment ku mukulembeze atambulira ku mazima. Omukulembeze ono azatambulira ku mazima, ku vision nga kalabaalaba era nga ajja dedicatinga peace of justice, azza dedicatinga ng'alaga eddembe era ng'ateekawo emirembe n'obwenkanya. Era ng'agamba we cannot forget the historical justice when the Museveni regime vindicatively denied him an endorsement for his very position eyeggo. Nti tetujja kwerabira ebyafaayo by'obwenkanya we tujjukira obulungi ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni we gwagaana we gwamma omusajja ono okumwendoosinga mu kifo kyekimu omwaka oguwedde. They blocked him for simple refusing to stay silent about the atrocities
they were committing against our people. Nti bagano mwendo osinga bagano muwaayo olw'okuba nti nno bagano muwaayo ne bamublockinga ku kifo ekyo olw'okuba nti yagaana okusigala nga ali silence okusirika kwebyo ebibi n'ebikolwa eby'ettabbu gavumenti bye yali egenda mu maaso n'okutuusa ku bantu ba Uganda. Ng'ebyo bitadde ku bbali, perhaps if he had risen to that position at the time, nti ng'ebyo bitadde ku bbali wabanga yasobola okubeera nga yavaayo okuraisinga ekifo ekyakaseera ako, the world would be fairer, more just and more peaceful. Nti eggwanga lyandibadde fair kaleko era lyandibadde lya ddembe. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza kusinziza obanga otuuliriza gwe mukwano gwange gwe yakatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo. Tuli ku bubaka obw'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform bwe yagenze maaso n'okuteeka ku mukutu ogwa Twitter ng'agenda maaso n'obagamba nti mwabitegedde mwabaayi, mwabitegedde nti nedda, njagala tuwagire Oraro Otunu agende mu position eyo, bino bye tubadde tugenda mu maaso n'okumusabula musooke mubireke. Era n'ayongerako ng'agamba central to his vision is a profound portion for Guinea's multilateral reforms, where international institutions must involve beyond more mere awareness of the superpower politics to become true instruments of equity, accountability and share prosperity for all nations. Ngagamba bwetuba twekubagiza nga tutunuulidde vision eyawamu ejja kuzuulwa n'ekifo eky'amazima nga tulikoze reforms ez'enjawulo, nga wano tutunuulidde nga twetaaga institution zonna eziri international zirina okwenyigira mu nsonga eno ey'okubanga tufuuka bannaggwano era ba superpower mu byobufuzi, okufuuka ab'amazima, okufuuka instruments ez'amazima ez'eddembe, ez'embalirira, saako n'okugabana obuwanguzi eri amawanga gonna. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuuliriza ng'atanatwengako kirira wansi ekigambo subscribe wansi weekiri kikoneko obeere ng'otweyungako. Era ng'agamba I hear some citizens who are raising tough questions about why the regime has suddenly changed its mind to endorse him now. Era ng'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera nti mpulira bannayuganda ba citizen abatuuze abagenda maaso n'okuyimusa ebibuuzo ebikambwe ebyetoololera ku mimwa gyabwe nga beebuuza lwaki ku mulundi guno gwokka omulembe guno regimu eno esazeewo kyaddaaki n'ekyusa ebirowoozo byayo n'endoosinga Oraro Otunu mu kaseera kano. Era ng'agamba it is understandable, kino kitegeerekeka, give what the blood shit regime is doing to our people. Nti mulabe regime eno eyiwa omusaayi kyekula bannayuganda, kyekula abantu baffe. And I know Ambassador Otunu to be a man of deep humanity who welcome free speech and receive your concern with a grace. Nti era ye Oraro Otunu ambassador ono amulaba ng'omusajja alimu ak'obuntu oyo asobola okwaniriza amaloboozi gammwe n'agalisiivinga
ku ngeri gye gateekeddwamu ne kye gali concerned to n'ekitiibwa. Era n'agamba we can all bank on his long term, tusobola omudda ku mugongo ffenna, proven integrity and hope that when he raised to become the world's top diplomat, ng'agamba okubeera nga kino tukiteeka mu butuufu bwakyo, okuleetawo amazima, okupuluvinga amazima gano n'essuubi nti singa ffenna turaisinga okufuuka abantu abagenda okukomekkereza diplomat mu ggwanga, agamba he will never turn a blind eye to the ongoing struggle for freedom in his own motherland. Nti tajja kyusa maaso ge abakuba amabega ng'alaba ku struggle egenda mu maaso n'okulwanirira kw'eddembe erigenda mu maaso mu ggwanga lye mu nsi y'enzaalirwana, tajja kikola, mumwesige, mumale gamuwa. As he has consistently acknowledged, Uganda faces darker spot that needs fixed. Nga tugenda mu maaso nga tweyongera okumanya, Uganda egenda mu maaso n'okufeesinga ennaku ez'ettabbu, ekizikiza, ebintu bingi ebyetaaga okubeera nga biteekebwa mu nkola nga bifikisingibwa. Bino bigambo si byange, nabagambye dda, bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era n'agamba Ambassador Otunu as my full solidarity and prayers as he carry our collective aspirations for a fair world to the global stage. Nti nga ye Ambassador Olaro Otunu ayina obumu bwe era amuwagidde amwendoosinze era ayina n'essaala ze nga ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga ye agenda ositula kaliyazi zaabwe, essuubi lyaffe n'okukuŋŋaanya n'okufuuka ekyokulabirako okubanga bagenda teekawo feya eri eggwanga ku global stage. Oli ku Yugi Updates TV kosinzidde obanga otuwuliriza, kitegeeza ki? Nti Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'aendoosinga Olaro Otunu. Kino tekiriko na kubuuza, tekikyaliko kubuusabuusa, amwendoosinze. Abagambye bituyisemu nga bingi, abasajja batuyisizaamu nga bingi, temubiraba bye batuyisizaamu. Mulowooza ono omusajja n'asirikira okutunda eggwanga lye nga yateekeddwa ku global stage, ku stage y'eggwanga lyonna agenda kubeera monetizingibwa. Tusuubira ekitongole ekya UN, tusuubira abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo okuteekawo embeera y'okumonetizinga oba balabe eddala, kubanga jjukira kiriwo ekiti Olaro Otunu basoose mumukuba ku Twitter, ebedda abaana bamukuba ku social media. Kati Olaro Otunu singa bamwendoosinga, singa Mukama Katonda amuyamba n'ayitamu, alina okupuruvinga ebibadde bimwogerwako nti bikyamu. Kati olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mugezi nnyo, amukwatidde mu kaseera nga Bannayuganda bamaze okubeera nga battattana ekitiibwa kye n'erinnya lye. Ye n'avaayo ng'omu ne yeesowolaye n'amuwa credit, kakitegeeza yamuwadde obuyinza akutemukamanyi. Mu kumuwa obuyinza Olaro Otunu wanaaba ategeera bulungi, ajja kuba nga amuwadde message amugamba, muganda wange brother, genda otule mu position eyo kuba ekifo ekyo tukyetaaga kya nsi yonna. Naye woba otuuseeyo totuukanga eyo n'okyusa amaaso go n'otukuba omugongo n'olyamu eggwanga ly'olukwe, sigala ng'olwanirira ensonga era freedom ne struggle gye tulimu ey'okufuna eddembe lyaffe nga Bannayuganda ogirabiranga ddala nkiwa tojja tukuba kyamuli ku struggle gye tugenda mu maaso gye tulimu gy'olaba Bannayuganda gye tufaafaagana nayo. Obubaka bubadde bwekusufu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayagadde okuteekayo, era nga wotaba mugezi nnyo kiyinza okukulumya omutwe n'okutakula omutwe nga weebuuza oluvannyuma lw'abantu bonna ku social media okuba Olaro Otunu, lwaki ate Mr. President yaavaayo n'agamba nti mumanyi nze Olaro Otunu gwe mpadde ayina essaala zange,
muwadde ekifo ekyo akibeeremu olw'ensonga ye ayina ensonga zatunde nagamba sigenda kumma munnayuganda omusajja ono alaba kye baakola abantu beggulu baabatta nnyo mu Northern Uganda kati kantunulire ndabe engeri gy'anaalyamu ensi ye olukwe. Bino byonna bye mulowooza nti nno bimadde mu fighting okujja ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti bijja kuba bifudde ettogge mujja kuba nga babadde bafuuyira endiga omulere. Nedda, ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina engeri gy'abirabamu era agamba after all the challenges he has been facing on social media, he would rather like to prove the nation at the global stage that those were false. They were fabricating words onto him. Kati mu kwagala proving eggwanga ajja kuvayo akola ekyo ekyetaagisa eddembe ly'obuntu ajja ddirwanirira bannayuganda ajja balwanirira. Era Yoweri Kaguta Museveni byasuubira nti nno olala otunu amutute okuzibinkiriza bituli. Olala otunu talina kituli na kimu kyagenda zibinkiriza eyo, wabula agenda kwongera biyuzabuyuza ng'alagira eddala eggwanga nti ekiri mu ggwanga kifumba mutuku kitokota si kisaanikire. Era ajjeyo obubaka obutegeeza nti nno Uganda is breeding. Message ebadde next naye abadde tasobola kuvaayo nga ye w'ekisinde ekivuganya gavumenti eriko kuvaayo kuteekawo bigambo direct biyinza kulaga mbeera, kubanga akimanyi ffenna abali mu struggle tetutegeerera wamu era tetugitegeerera kumu. Waliwo abajja okitegeera nga wayiseewo omwaka, wayiseewo omwezi, wayiseewo ewiiki. Kati ye waddembe otuteekayo ebigambo ki ky'aba alabye okusinza ku vision gy'aba alabye n'obubaka bw'aba afunye n'engeri gy'alabamu ebintu bye. Ffenna tetubirabira wamu. Tujjukire bulungi nnyo jjo wano tebyabaddewo we yagenda maaso ng'akoowoola ng'akyali mu Uganda ng'akoowoola b'opposition bonna bajje bamwegatteko, osanga basobola okuvaamu omwasi baagaana. Wano Ssemujju Nganda nga yasinga omukuba. Ssemujju Nganda mwawulidde we yavuddeyo n'akola statement ng'agamba leero lwategedde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabadde ebintu bino nga ffe tetunnabiraba. Ate si musango, si kibi, ffenna tetusobola kulabira gwe wamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwaŋŋanguka mu ggwanga nkitegedde nti yali alengereddeko wala ffe tuteetegera kulaba. Era ng'agamba nze nange sigenda kudda mu ggwanga lyange Uganda kubanga nkitegedde nti okusinga okusobola kuleetera ddembe bannayuganda nga ndi mu kkomera ate nsobola contributinga ku kuleeta justice nga ndi wabweru w'ekkomera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu we yakibala. Era nga Ssemujju Nganda agenda maaso n'okwetonda ng'alaga nti teyasooka kitegeererawo oboolyawo singa yakimanya naye teyandibeddeyo bbanga eryo lyonna. Nejjukira bano bonna bagenda obbimanya nga bamaze bakuba kalulu nga tebazeeyo mu paliamenti naye oli babadde n'amaanyi mangi nga balowooza mu paliamenti bajja kukola ki, bajja kuddayo. Kakati wenjogerera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ye bimusobedde olw'ensonga nti nno y'okuvaayo okwendoosinga olala otunu kabadde nga kabonero akateekawo amaanyi olala otunu ono awangule. Naye ate waliwo akikoze atya akyempawalinze nnyo twandikiise waliwo omuntu amplifyinze eddoboozi eryo n'alyongerako ku kifo ekyo kyagendamu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo akoze kye bayita amplifying. Kati aggumidde mu kifo ekyo amaze omuteerayo clean sheet. Era clean sheet newankubadde mu kaseera kano tagiyina, tamanyi na ndagano gye baakoze na Yoweri Kaguta Museveni, wabula yamulaga nti kiri gy'oli okulondako okuzibinkiriza abantu eggwanga lyo lisaanewo oba osigaleyo ng'olwanirira eggwanga. Nze ku lwange nga Robert Kyagulanyi Ssentamu sandyagadde kujjayo, nandiyagadde osigaleyo ekifo ekyo okibeeremu nga munnayuganda munnange other than omunnansi omulala okukibeeramu. Naye ate wonookibeeramu katulabe wonootunda eggwanga lyo, otunde abantu bo abanothana ki kye baayitamu, buli kimu okimanyi. Ebyo ebigambo bijja kubikkulirwa abo abagezi bokka. Mugambe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tubadde tumusuubira okuba ng'agenda kubaako ettaffaali lyagattako okukuba olwala otunu okuva mu position eyo gy'abaddeko. Nedda, ye si waate engeri gy'abirabyemu, ye vision ye endala.
n'olw'ensonga eyo munzikirize nze mbasiibule nkome wano. Obadde oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango otuuliriza, nkubiriza gwe atannatwegattako nti wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere ng'otweyunga. Kabali mu diaspora mbatumiddeko nnyo era nga mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.